olyo gy'amulaba ng'ayogera. Maama, kamale ku bano Byafula nzije. Gano kajja lwa nsulo ya nkuba. So Wanyatula Mazzi. Gano amazzi naye tegabasobola kuba mayonjo. Tezibbwa obukumpimpi okitegedde. Kati naffe tugezaako kubayo. Kale mama. How are you? Ozona muze kiki ekyo? Kingangali kyo kimuluga. Asana ku Mazzi. Ekyo bakikala baje kameko okujula ekyo. Soko jeyo kulabe. Ndabonera. Olenga bantu ujibuka nero kyaganye kubantu. Ngo joint yakalo bisere ebyo. Omuntu ngabade kwira kasinaga. Agambye omuntu ekidomola kujja Wano kitegeeza waliwo omudumu gwa kubiri. Yuwasa? Byalo. Tuganya kujja amazzi. N'okwera yawe nabo bira kumpi. Saka naje nateekawo n'agenda obudde bukyakawo. Kirijja Butooke eweza abalonzi abali mu 1000 nga polling station ate n'abatuuze abasukira ddala mu 2000. N'olwekyo olumu tusanga tuba n'ebitusoomooza naddala ensonga y'amazzi. Amazzi abantu batambula ebifo binene okuba nga batuuka ku luzzi, enzizi ntono ddala, abamu bagasena mu myala, naye ng'oba oliawo tubadde twogerako n'abakulembeze bekikwatako
naye okusinziira ku kyalo nga bwe kyenkana obunene twesanze ng'era amazzi go gennyini mu kitundu gakyali matono. N'olwekyo wenkubira omulanga eri be kikwatako nti batulowoozeeko kubanga abantu obanga amazzi ge bulamu naye ng'ekitundu kino mwe tuli amazzi matono. Nga bwe nkugambye olubereberye nti tuwera abantu abasukka mu 2,000 abo abali mu ligisita y'ekyalo, waliwo enzizi 3 ez'emidumu naye nga ogenda okwesanga nti ate n'enzizi ezo 3 zifunwamu abantu abaziri okumpi naye ng'abantu abeesudde ebitundu okuva kuno tuuka ku Mabugwe tewali mazzi. Trading center ng'ey'e Byafula yo oluzzi mweruli naye ekyalo kitambula ne kiyongera mu bifo eby'enjawulo. N'olwekyo mu mbeera efaanana bw'etyo ne tubanga ensonga y'amazzi etuyisiza ddala bubi. Tulina amazzi gatusomooza. Enzizi tulina zikaddiye zikoze ebbanga ddene zakolebwa ku mulembe gwa Lwasa mu 94 zituuka ekiseera nazo ne ziba nga zikooye zinafuye. Amazzi ne gaba nga ekiseera gatuuka ne gazibikira ng'ate ffe tulina okugazibukulanga abakulembeze. So ne tuba nga tulina ebbula ly'amazzi, twetaaga okufunako zinnayikonto tube nga tukendeeza ku bbula lye tulina ery'amazzi. Abaana baffe batambula engendo mpanvu ne baba bantu bakulu ne baba bakyala okuva ku bbendobendo erya waggulu eri Butooke okutuuka eno wansi ku luzzi Byafula. Abamu bava ku mutala guli tuyitayo kirijja kuba tulina zooni nnyingi mu kitundu kyaffe naye nga LC eriemu naye nga ffenna tukozesa oluzzi lwe lumu. Tulina oluzzi olutuliraanyeeko naye lwazibikira. Omubaka yali agezezaako okuweza ku ssente okuba nti baluddaabiriza naye lukyaganya okutereera. Ate ng'oluzzi lwe lumu lukyayalingibwa ebyalo nga 2 oba 3. Kuliko Gamba, kuliko Busimbe, kuliko ne Byafula bakozesa oluzzi lumu naye lwazibikira essaawa ya leero terukyaleeta mazzi. Bwe buzibu bwe tulina okusomoozebwa ku sayidi y'amazzi. Twalina nayikonto sayidi eri emmanga wansi. Omubaka mufumu waabwe yabeera chairman omukulu Mufuwa Stephen wabadde chairman yaweereza balongoosa nayikonto eyo naye ate naye yakisigala yakozesebwa abantu bangi nti otuukako nga oba muyite jaamu ng'ejjuzza abantu bangi n'osanga omwana gw'asindise ku luzzi ku ssaawa 12 olina kuddamu okukola ku ssaawa 2 aba ku luzzi naye ng'obuzibu buvudde ku mujjuzo ogubadde ku mazzi. Twagala nga tukuba omulanga oba nga tusaba batukwasizeeko tuzimbe batuzimbire ku nzizi endala oba batufuneko nayikonto tusobole okukendeeza ebbula ly'amazzi. Amazzi gano ge tulina ge gakozesebwa ebisolo. Kati omuntu eyaze okusemba amazzi g'ente ye ng'agenda kukama ate wasangayo gwe aze ku lukima ag'emmere mwena muyinza okutulawo ne mulinda ogenda okwesanga muvuddemu oluusi n'obutabanguka mu maka. Osuubira omukazi okuba nti yageze kunona amazzi oba osuubira kuba nti yageze emirala so nga ate wambi abadde akyali ku luzzi ng'akyalinda. So y'embeera eyo. Ensonga enkulu eriwo ensonga y'amazzi. Amazzi mu kitundu kino tusumbuyibwa nnyo n'amazzi. Population yeeyongedde wano tuli abantu kumpi nga 100 naye tulina oluzzi lumu ate nga n'olubi ddala oluli mu kitundu kino. Kale awo ensabira bekikwatako naddala gavumenti, ababaka baffe aba paalamenti, bassentebe ba zi disitulikiti bannange mutukwasizeeko ensonga y'amazzi mu kitundu kino yo tuli bubi nnyo 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 nnyo. Afazaali singa batusimya ne ku nayikonto mu byalo ebiriraanye ne tuba nga tuzifuna ne bwe tuba tuzimbira ne ku nzizi endala wano mu kibuga awo tujja kubanga ensonga tugikwasaganyiza bulungi. Ekyokubiri nti ekibuga Byafula kirimu abantu bangi naye ekifo ekikyamirwamu kitono. Oba oliawo kigenda kuvaako n'endwadde okubanga zeeyongera mu kitundu kubanga toilet ey'olukale eyo teriimu naye ng'oba oliawo twandyagadde tube nayo. Endwadde endala ezitusoomooza oba oliawo nga ziva na ku bulwadde bwa bukyafu. Typhoid mu kitundu wano typhoid mungi ate nga obujjanjabi obwo bw'otuuka ku ddwaliro lya gavumenti babukolako kitono. N'olwekyo tulowooza nti bwe tunaaba tufunye amazzi amayonjo n'ebifo ebikyamibwamu abantu abakuŋŋaanira mu kitundu oba oliawo endwadde tujja kuba twongera okuzisalako. Ate nga ffe ng'abakulembeze tetulina busobozi bukola ekyo kubanga nze nga ssentebe w'ekyalo kino nfuna omutwalo gumu naye omutwalo ogwo nno otengusayininga ku ggombolola Nakisunga sabukawunti ate ne neepakiza gumu kitundu. N'olwekyo olumu nemba nga sirina busobozi bwe nnyinza kubanga nyamba ku bantu bange benkulembera. Ebyo nno bitusoomooleza ddala ne tusanga obuzibu olumu n'emirimu gye twandibadde tukola ne gitatambula bulungi. Nze ng'omukulembeze wano bampa akagaali
akateekwa okutambula mbe nga ntuusa ku bantu saaviisi ez'enjawulo, naye akagaali kennyini sisobola kukavuga. So olumu bwe baba batuwa ebintu babalirire kiki ekisoboka ate n'ekitasoboka. Ebitundu bwe bigenda bikula byeyongera okwako omujjuzo mungi, so tutuuse ekiseera ne tulaba nga twetaaga kabuyonjo ey'olukale mu kitundu kyaffe gye tutalina. Abantu balina kabuyonjo ezaabwe naye teziba za lukale, kuba si buli omuntu osobola okugenda mu toyireti y'oli nga yagikozesa na ssente ze ate nga ezimu zibalako kufulu. So abaana baffe bakuŋŋaana ku stage oba za boda boda n'abantu abakuŋŋaana kuba ebiri abajja okukyalako okyazi mu Byafula nabo bayitawo buyisi n'obuba nga bandyagadde okubaako engeri gye beeteewuluzaamu nga tetulina kifo kya lukale. Tusaba oba tukube mu mulanga eri abakulembeze baffe batukwasizeeko mu mbeera yonna, sayidi y'amazzi ne sayidi ya kabuyonjo ey'olukale, tusobole n'okuma obuyonjo mu kitundu kyaffe kuba awatali kabuyonjo n'embeera n'endwadde ziba zeeyongera mu kitundu. Ensonga y'obukyafu wano mu kibuga abantu bangi abakirimu naye tetulina public toilet. Twetaaga okuyambibwako tuzimbibwe public toilet mu kitundu kino, obuyonjo nabwo tube nga tulina bye tutuuseeko. Amanya gange nze gy'oli yaguni wamu nviira Seeta Nazigo. Tufuna okusoomoozebwa ku mazzi gano eno. Tugasenawo lwakubanga enkuba kaseetonnya nga tugafuna. Naye bwe batetonye tukkirira eyo ku luzzi. Ate olugendo lwawalako. Okugyayo ekidomola ogatuuka ng'owulira amaanyi gakuweddemu dda. Okooye. Kati bamanga mulina okusima amazzi asinokera kusobola ontuuka ssaawa mmeka? Tusotuukayo essaawa emu, 2, ate nga n'essomero liriko wala. Olina otambulawo. Tutusaba twetaaga ku mazzi ag'okumpimpi tusobole okutuuka mangu ku ssomero. Okusoomoozebwa kwe tusanga oba ovudde ku ssomero tugeze essaawa 12 omalirizo ssena oba ssaawa ng'emu, jjukira abantu babeera bangi era nga bavuddeyo, abaana bonna abasinga n'abantu abakulu. Kati olina linoba paka nga ssaawa 2 oba 3 otusena amazzi ogenda ewaka, ate ng'olina orivisinga ebitabo. Kitwala ng'eddakiika 5 ate nga tekijjudde n'ofuna akalala n'ojjuza ddakiika nga 3 ku 2. Era ku nsonga y'amazzi wano tetulina wano amazzi kumpi. Amazzi gaffe gye twakima eri manga eyo. Naye kati wano waffe wano wokka tetulina mazzi. Kati wano tukima okimi lwakubanga enkuba etoonya ne gajja ne tusena nga ag'okufumba, ag'okwoza ebintu, naye ag'okunywa gali wala owanvu. Era biyinza kutwala ddakiika nga 4 kutuuka. Andi kati tusaba amazzi gye tusaba wano kumpi wano asobola okutuyambako nga ffe abeewala. Mbeera wali waggulu wali kyalo tuyita Seeta Nazigo. Kati gano amazzi ng'enkuba etoonya era ne gajja ne tugasena. Kati omusana ng'eyaka nnyo ne gakala. Kati nga gakala nga tugenda eri wala. Naye lwakuba wano tusena buseni lwakuba enkuba ekoze ki? Etonye. Naye kirese musana gwa musana awo tewali mazzi tulina ogenda eri wala nnyo. Tutwala bbanga nga kumpi nga ssaawa nnamba kubanga gali mudumu galeeta mpola. Tegaleeta nnyo amazzi mangi. Galeeta mpola. Oyinza ng'osenze ng'abantu bangi kati oyinza kumalayo nga ssaawa nnamba nga mukyali awo. Ekitundu kyaffe kino amazzi ge tulina tegatuukira na mutindo olw'ensonga tulina oluzzi lumu mu tawuni yaffe ate tukozesebwako abantu bangi. Twetaaga okuba nga tulina oluzzi oluli mu tawuni wano mu ssenta ng'abantu tusobola okuba tufuna amazzi amayonjo okusinga kowalinga ge tulina oluzzi lwaffe. Okusinziira ku luzzi lwaffe tulina tuliko abantu bangi. Tulinako erosi yaffe n'ebyalo bisatu, tulina Kirija, Butooke
ne Buteweta ne wano Byafula bayita mu kasenta kaffe. So oluzzi luliko mulimu gumu. Otuma omwana ogenda ku luzzi kiyinza okutwalira kumpi essaawa nga nnamba atanaba kujja olw'ensonga nti mulimu gumu ate abantu babeera bangi. Kati tulina abantu baffe bava e Butooke waggulu awo bakozesa kumpi kilometers nga 2 okutuuka ku luzzi. Kimutwalira obudde bunene nnyo okutuuka ku luzzi. So twali bali twetaaga singa tufuna obuyambi bwonna tusobole okuba nga tufuna oluzzi kuba naffe bali ab'e Butooke baba tukozesa olugendo lunene okutuuka ku luzzi ekitwala obudde bunene abantu bataaga saavisi y'amazzi nga tetumala. Obuyimba obukyamibwamu kati nga tawuni yaffe twali twetaaga toilet ey'olukale naye tetugirina. Tusanga obuzibu omuntu asobola okujja muno nga yeetaaze okufunako wagenda naye tetunafunawo olw'ensonga tetulina buyambi. So singa tufuna obuyambi tubaako ne toilet y'olukale kyali kirungi. Usanga bukyafu mabega eyo eri kubanga toilet buli omu aba akake k'aba alina aba yakasibyewo. Twetaaga toilet y'olukale abantu baffe baba bazze mu kitundu kino basobola okuba nga beeyambisa toilet eyo. Tulinamu ebbula ly'amazzi kubanga nga olaba tawuni eno nnene naye tulinamu oluzzi lumu ate ng'ekyalo kinene nnyo kirijja Butooke. Kati waliwo ebitundu ebisanga obuzibu mu kufuna amazzi okugeza nga Butooke ne Kirijja bo bali bubi nnyo naye ffe wano tulina omukisa kuba oluzzi luli mu kibuga kyaffe wennyini. Kati ffe amazzi naye bannaffe be tubangala nabo bo balina obuzibu bunene nnyo ku nsonga y'amazzi. Ekirala ne ttooyi ey'olukale nayo tulinamu okusomoozebwa kubanga ensi we yatuuka buli muntu alina akaanya ak'obuyonjo engeri ebintu gye byatabuka mbu bya buseere buli akalina akateekako kufulu. Era kisanga obuzibu abantu abazze obuze okugula muno ebintu batawaanyizibwa nnyo. Era singa tufuna okuyambibwa olulina tuterawo akantu ng'ako nsuubira batukoledde omulimu gw'amaanyi nnyo ddala.